Popin Media. Kino ekyabugerere wemunda bano n'abalwanyi bano abali emabega wange fe baati eyasooka okuva kuno negende Bulemeezi okwegatta ku Commander in Chief General Kaguta Museveni okulwanirira ensenyi wamwegattako 1982 nga tuva mu ssaza lino era nga tuyitira ku myalo ebiri, omwalo ogumu guli Bugonya, omwalo ogwokubiri gulina Kisanja. Naye Mukama yakisaasira oyesezebwa tabuukika namubuuka emirundi ng'esatu naye nga tewali lyato, tuyita ku bitoogo. Naye weewuunya okusomesa amagye agasukka mu 1000 ne gava e Bulemeezi ne gajja e Kayunga mu biseera ebyo kyali kinene nnyo, ate twali tuwaddeyo nnyo obulamu ne Mukama naye n'atukwatiraku. Mukama yakkiriza. Kale olwokuba nti essaza lino oba disitulikiti eno y'e Kayunga yayita mu bizibu bingi olw'olutalo, naffe ne tuguma abaagenda netuguma okuva 81 mpaka 82 twasobola. Mukama yabikako akasozi twajja mu kitundu kino emirundi ng'esatu n'akawa General Nalweyiso okujja tuligistanyinge baveterani bonna n'abayambako mu lutalo mu kitundu kino, era netambula naye bulungi. Buli gombola ntujwa fayiro kubanga yatuyita kuva mu units faabeeno netujja netumuyambako kola fayiro. Buli gombola ntujwa fayiro eyaba baali bateeka okusasulwa n'okuweebwa akasiimu okuba nti benyigira mu lutalo oba bayamba ku lutalo. Netumemala twakola kukibanga netubeera ku minisitule y'onyabo yalwero triangle, abaaliyo baali balala, bamene sekretary yali mulala, netuteekayo fayiro ezo era twali mu lukiiko baali lunene General Nalweyiso yaliyo netuhandinga ogwa fayiro ezo. Buli veterani oba buli eyamba mu lutalo yafuna enamba ye, era mwekitonze ntipakasa kubanze nadokumenti ezimu ziri origino ezikyalina muntu mulala wange nti etiimu kale banange etiimu yakola omulimu gw'amaanyi naye lwakuba banaffe betwawa okuvunanyirwa byonna byetwakola ne babifuula ggule, era kyekiresa obuzibu nnyo mu baveterani baffe wano n'abalwanyi abayambako mu lutalo. Minisita ensonga zitulya mpanvu, nja kusaba minisita
waliwo triangle afuneyo akadde atuwa appointment tumusisinkanye oba jatusisinkanye Kayunga tumunyonyole obuve n'obuddo challenges zize tulina challenges tezija kulabo sente zijeza abaveterani abalimi ne bazirya $1,500,000 ne bamuwa 3 obwemu n'ekitundu ne bamuwa kitundu emunegenda ebintu by'ekikanga ekyo baveterani ne babazirimu amaanyi ate oluusi sente zaabwe eza pensioni oluusi zijja ne batamanya bulungi zize zitya ziwuliddewa bwezito naye kale bwe tuba tutudde omalego minisita tuyinza okutuula awamu esolvinga problemu eyo era nitunyonyola his excellency kizibu ki ekiri Kayunga kubanga ebintu bingi oluusi bituyitako buyisi kati lumu nali mu lukiiko lw'amagye nensaba okujjukiza nensaba okuzimba ekijjukizo e Kayonza abantu baffe bangi bafiire e Kayonza amagumba gaabwe ganya omudaamu tetunafuna kijjukizo ekyo nga disitulikiti endala bwe ziri so singa tuba tuli organized bulungi minisita information gyenkuwadde okugira nga olina kyotafunye bulungi naye information gyenkuwadde ekakasa bukakasa nti bugerere oba Kayunga district yeetaba mu lutalo butereevu obudde tetulina ate tetulina kuteka bintu byaffe ffe baveterani mu public ng'eno ayinza okuba nti abantu abalala batutegeera bubi ne bannamawulire bali wano bayinza okuwandiika ebintu upside down naye nga kituufu kyali kyeto olutalo wano ebugerere twalulwana era abaana abaava wano nga tuvudde wano tumaze okuba Kayunga ne bukitaakita tebali kuno bonna twagenda nabo bakola training badda mu lutalo zandizibabamu bebano naye kubanga zinasigala nwana okutuusa lutwagwa bakonyi bayirawe nze wano mu Uganda tewakitakataniko kigere kyange balina ebiteekera kya mirundi ebiri eri abaziwanako basinza ebiveterani nabo balina ebizibu byabwe nabo baganda batulule mukabonekibwe waliwo netwayango naye atirisi bali balinako abamagye abavaayo nga balinako akantu naye manyi nabo oluusi babeera mubi naye oluusi bagenda mu ddwaliro kubanga batugamba nti babakkiriza babakwate ne basinzira ebiveterani mpabuddemu nti baba nga alwadde mugendenga ebongo okujjanjaba kwabwerere n'olwekyo tubanga n'ebizibu kubanga ye yantuukirira ejuzi wano nga nkabirira sente nange asaba sente nange sirina manya kamufisi bwendi kamufisi bwendi sikamusala naye banteekamu wano oluseke embeera nembeera mwiyo nyabo madamu Kaboyo tulina ebaale wano muwoge takyogeddeeko tulina foresi yafuuka ekizibu twasiba wano tiimu y'abantu baali mu 12 ne bagenda mu State House Entebbe mwezi gwali gwa mwenda gwa 10 awo Pulezidenti Museveni n'asuubiza abantu baali beeyo ebaale nti mwegenda kulowa emyaka 4 mwenda temugenda kuvaawo naye twajirwa ekizibu ky'abamagye abajja ne bagobaganya abantu nga bava Kampala era tulina ekizibu abantu baafuuka mombozi eyo ebaale ku forest naye ekyo kyakikuwa nga tuli mu kyama kubanga bwenayogera amanya gaabwe nga bagambye omusajja atwetika abalala bantwale basanyusane ne bampabira nankuba esimu mu lwaki ngenda nembawambira ne bagazi sibawambirangako ababawambira bwe bali waliwo abazirwanako ba mirundi ebiri waliwo bamukwata mundu ba brigade ya Kasule ne Kanosi Segujja n'abalala bonna abo abalina ebitiibwa n'amayinja n'abaffe ffe aba civilian veterans bakola omulimu gwe gumu ate ffenna twakola omulimu kyenkanyi naye President Museveni yateekako esente z'akasiimo za civilian veterans miliyoni 5 ne miliyoni 1.5 tuzigabye oba gavumenti ezigabye emyaka 18 since I think 18
18 since 2008 nga bagaba sente ezo ate obuwumbi bungi nnyo obusaasaanye mu kasimu kokka about 238 billion ezigenze mu baazirwanako abasivilians kubanga esente gyeziri ate tuzisasula naye kati enkyukakyuka gye nateekako kwe kusasula district n'enzija ekayunga nengamba nti abakayunga bonna ngenda kubasasula omulundi gumu zikuwaako 2 3 omu bameka ekyo twakijjako kiyinza okutwala ebbanga naye zijja kubasasula mwenna mugweyo kyenasangawo kyali nga tekiri kiramukufu bulungi ate nga esente zammwe oluusi tezibatuukako zifiireyo mu kkubo kati tubiteekamu aba intelligence tunoonyereza ne tutuuka ku kyalo ne tutegeera nti omuntu ye mutuufu gwe tuwadde sente zino ate kayunga yonna tulina okugisasula omulundi gumu tugimale kati mubeere bakakamu mukakane mulinde nobweba oluusi banga batugenda kufa nedda nobwofa kubanga gavumenti erina sente nyingi zosobola okufuna kati naye nobwofa famire yo egenda kufuna esente ezo omusikawo agenda kufuna esente ezo naye ekirala kyesitetegeera bulungi esente zino musirwaniramu zireeta obulimba zireeta okumenya amayumba families zitataganye kubanga bwe zijja omuntu omwe agenda nayewandiisa n'atabuulirako sisita we oba taata omuto oba ki naziguliira eyo n'agenda okusinga bano abalina families nga nene nga z'abakyala bangi babirwaniramu ebyo bitutawaanya ennyo kwegamba tezituyambye ezo sente teziyambye naye gavumenti erina sente ate naamwe mwino ndowooza njakukomawo mbasomese kubanga tulina enteerera mingi gye tusobola okuyitamu okwekulaakulanya tuleme okulaba akasiimo miliyoni 1.5 oba nobwezibeera miliyoni 5 tulina obumenyi bw'amateeka bungi nnyo wano mu kitiibwa bandoopera bagambye abeetaba mu bumenyi bw'amateeka temugenda kufuna bondi bino byavuddewo okukwata n'omalayo eddakiika emu lweddayo ewaka n'olwekyo mwenna abamenyi b'amateeka mbalabula mukume eddembe bwe tubakwatako teri bondi ekyo pulezidenti yakitaddewo ababba ebisolo mwenna nte enkoko mbuzi byonna akwatibwa nga okibye ogenda ku remand straight n'olwekyo mukume eddembe mugondere amateeka. Kayunga district twebaza President Museveni banyabo ne basebo President Museveni wabayo district ezifunye mu kuyiwa omusaayi okujja okulembera Uganda Kayunga district enamba emu wenjogerera kati Regional Referral Hospital etwala district zonna ziringa 12 eri Kayunga wano tekyaliwo. Tuyina Lusenke Farm, it's a demonstration farm etwala region yonna okuva Kiso zonna awo ebesi yazo era ekyo nakyo tukyebaza President. Tuyina Regional Industrial Hub etwala region yonna okutwalira ddala Zimpigi okwetoloola yonna Nakasongola eri wano Kayunga twebaza President Museveni. Tuyina Isimba Dam eno edaamu ndowooza kati yeddirira Kaluma mu kubeera enene mu Uganda era nga daamu eno tugifunyeemu nnyo nga ffe Bannakayunga esangibwa Busaana Sub-County mu Kayunga district. Omugenyi waffe omukulu tuyina
zonna eziyita mu Kayunga zimwasanjala era challenge kati eri ku luguudo lumu lwe luguudo olukuleese okuva e Kayunga okutuuka wano kyekizibu kyokka kyetusigaza mu disitulikiti y'e Kayunga kimu